Yes, samanye ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX media nga tetunagenda mu story nga bwe tutera okubeera nga tukikola. Tutandike ne birthday wishes okuva eri Katongo Mike onono nga musajja w'e Masaka Kirimya. Yes, olunaku olwaleero birthday ali mu kubeera nga celebrating a birthday ye Mike Katongo. Olunaku olwaleero birthday nawe osobola okukola ekintu kyekimu olunaku lwa birthday oluba lutuuse onsindikira ebifaananyi before kwe enamba eri ku ssimu. Bannange tebabalimba byabwereere eno SMX media YouTube channel mukimanyi bulungi nnyo mbu YouTube channel yaffe si yange ng'omuntu wabula yaffe so temulowooza mbu bya ssente oba byabalonde nedda bambi gwe sindika busindisi bifaananyi byo aliya before tonsindikira kwolwo olunaku onsindikira before then nze jja sobola okubeera nga nkuwishinga happy birthday ennungi wano ku SMX media. Badde mbuuza y'akabuuzo omugole tasusse nze abuuza obubuuza kubanga speed omugole gyatutwalirako ndaba nga tugenda ttomera kubanga speed efuuse speed ebifaananyi ku bifaananyi kati no waliwo n'ebirala bireeri ng'ali mu bikini bannangi Rema ye banga lyamala ne Eddie Kenzo ne banga lyamaze ne Dr. Muza Sebunya tetumulabangako mu bikini naye omugole yagambye kenavuddeyo kankikozeseze ddala eno time bulungi nnyo musobole okulaba ani yabaddeko out n'emikwano gye ate waliwo n'abaleese n'ebifaananyi nga ne conscience bannange simanyi eimu ya bifaananyi bineeno kubanga nze ndaba birinako negative side kubanga gye bongera okasuka ebifaananyi mugiramu abasajja kati waliwo ekya conscience nga omugole ali ne conscience nga alina conscience alaga agudde amatu neŋŋamba kati wembanga nze Kenzo nga binene bina biri mu kuvaayo nyinza kuwulira ntya naye abaana bo bali mu kubeera nga basomba ebifaananyi kole yes ebifaananyi tulina engeri tubifunamu mu phase so tulina kitwala mpola nga ali akatogo naye ng'omugole nze ndaba ka speed katutwalirako ko ka speed gwe kennyini atamwagala weesibe ebbiri kubanga ye ndaba nga atandika obutandise ne wiiki tenaba kubeera ng'ewera actually nsubira wiiki egenda wera kubanga eno yonna wiiki tugimazeeko tuli ku mugole eno wiiki egenda beera ng'ewera buwezi naye speed kokka katutwalidde kati tulinze bulinzi kuva confirmation ya Eddie Kenzo nera Eddie Kenzo wa confirmingira wati gwe kyonna okola ku subscribing ano ku SMX media oleme kubeera ng'omissinga updates. Eddie Kenzo wa confirmingira wati mbu yes ebyo nawe nebadde biyitingana ku mitimbagano ku social media okuva wa SMX media nange neetaddewo awo Eddie Kenzo n'agamba byonna byonna SMX media bulijjo byabagamba bannange ebyo ebintu bituufu ono emugole wange awo osooka owulira enduulu n'emizira naye Eddie Kenzo wanaavaayo n'agamba bannange oyo mukwano gwange awo emitima gijja kubeera nga gyennyamira oba nga gitwennyikira kyogenda okukola kiri simple kubeera nga subscribing ano ku SMX media tojja kubeera nga missing updates naddala okuva eri Eddie Kenzo n'omugole zo ngenda zireetera ddala nera ngenda ziba SMX I sign out.